nga 29 Desemba omwaka oguwedde kabanga lya UPDF egambibwa okuba nti etambulira ku luseregende lwa mmotoka z'omukulembeze w'eggwanga yatomera abantu abaali batambulira ku pikipiki okukakkana ng'omuntu omu yategerekeka nga ye Christine Nasanga afudde. Munne Fiona Rukundo bwe baali ye yavaawo n'ebisago eby'amaanyi era ng'omukono teyasigaza. Rukundo tafunanga bwenkanya yadde obulumi mwali bw'amaanyi nnyo. Kyokka oluvannyuma lw'emboozi y'okuyita ku mawulire gaffe tukitegedde nti waliwo omuntu okuva mu State House eyadduukiridde famire ya Rukundo n'obukadde 4. Rukundo atubulidde nti ensimbi zino ntono nnyo bwe zibanga ddala za kumuliyirira kuba kati yafuna obulemu obw'olubeerera. Obukadde 4 obwo nga bw'omanyi engeri ennyingiza ne taata akolera wala siga nti abeerawo buli kanaku mbu atubeererawo nnyo. Kale abeerawo ng'omuzadde naye ate ogenda okumutuukako nga nze ng'omulwadde nsaba maama ekintu liiti. Nnyina wa Rukundo annyonnyodde engeri gye baasaasaanyizaamu ensimbi zino. Omusawo emaddu gye baasookera ddala okufuna first aid yali abanja emitwalo 38. Ono omusawo abadde amudressinga twasookanga kumuwa ssente ne zituuka ekiseera ne zituggwako natandika okukolera ebbanja. Abadde awo abanja weeks 2. Abadde abanja weeks 2 nazo ne tuzimuwa ssente ze. So ne ku dduuka edduuka nalyo libadde litubanja tubadde tugendanga lunsi tunonayo ebintu eby'enjawulo. Ensimbi ze baasigazaawo ntono ddala bw'ogeraageranya ne bye balina okusaasaanyizaako okulaba nga bajjanjaba Rukundo okusobola okuwona. Rukundo mu mbeera gy'ali mu kimwetaagisa okunywa ennyo wabula olw'okuba ensimbi zibeekubya bamusiibya ku mazzi gokka era nga kati atuuse n'okugakoowa. Mba njagala kunywa bintu bizitoba ng'oyo minati ne Lukozedi nfune ku maanyi naye olw'obuzibu bwa ssente nga mbadde sibifuna. Mu kiseera kino ali mu kukola ekisoboka okulaba ng'akozesa omukono gwe yasigaza. Neemanyizaamu naye era si byangu kikyankaluubiriza kuba ogwakono gwe bali tegulina kye gukola naye mbadde ne guno. Rukundo atubuulidde ne ku bazira kisa abalala abazze bamudduukirira. Olunaku lwe baatuteeka ku mawulire ekyo ekiro nali ndi wano eno nenfuna essimu nga yankubidde naneeyanjulira naŋŋamba bamuyita Sipapa ate nga nali muwuliddeko ng'ayamba abantu bangi. Nenjogera naye naŋŋamba agenda tutandika okumpa obuyambi. Bwe kinaaba kyakuweererera biiru mu ddwaliro biki paka wanaawona. Emale yaŋŋamba baamusaba ssente kumugulira omukono nemugamba nja mugulira omukono. Naffe twerabiddeko nga mmotoka ya Sipapa ekimye Rukundo okumwongerayo mu ddwaliro. Omusawo ku ddwaliro lino aliko byatubuulidde ku bujjanjabi bwa Rukundo. Accident we yatema omukono nga wabulula amasira nga amasira mangi ekiwundu nga kivunze kyetwabadde tulina okukola okusooka kujjako ebitundu ebimu ebitagendako omusaayi byavunda okukirongoosa ekiwundu kirabika okuba nga kiri kirungi. Temperature ng'eri waggulu nnyo ng'alina omusujja mungi omukebera nga infection egenze mu musaayi omutima gukuba ku speedi nga talina amazzi mubiri mwajjakaze. Kyokka singa ekiwundu kino tekiwona Rukundo ajja kwetaaga okulongoosebwa. Kujja skin oba eddiba ku kisambi kino abakugu basobola okikolera emulago kirudu plastic surgeons. Rukundo ekirooto kye kyali kyakufuuka musawo wabula kati olw'embeera yalowooza ku bya busuubuzi. Mukama nyambe baba wasobola okunfunirayo ka bizinesi nyambe nfune ntandika okukola. Mu mbeera mwali Rukundo akyetaaga obuyambi obutali bwa ssente zokka wabula n'okubuddaabudibwa.